Joining the TNS. Tuta promotion area. Still black market echali nawe oba Jeff yabe kwasikanya kati byonna. Kati ekiriko TNS black market esobola kiyingiramu. Kuswa kiriko TNS. Publish bali batugamba nga publishing agents or partner. They publish what doesn't have ownership on. Kati ngeno kuliko TNS so black market can publish it. Kitegeera ya. Bate kibakolera nabo nga company bakimanyi. Tusembeyo kuba ne collab ya David Lutalo. Netunyumira tulina collab za hit coming out of Shakira. Ya Jerry. Tuina bani awe surprises ijja. Surprise, ba surprise anti. Anedda asosako S. Ija Sheebah yaja. Ngambye S. S. Sheebah yaja. Eja. Would you like watch to work with Sheebah? Of course. I haven't worked with any female artists, so that would be nice working with female artists as well. Okay. Yeah. So how about any other artists akubasajja wani Lutalo wamala waliwo omulala gwe tusubira yenna? Yeah, wali omulala ajja. Shucks. Naba media mwe nabatwagidde. Thank you so much. Steliba Mundeko is coming. Yes. Shaki okoze ennyimba bano bagambe ekyana ekyo kiri Kampala kyokka. Are you single or someone is behind you? Someone is behind me. And who is here? Who is that lucky person? Mundeko, Mundeko. Shaki abantu bawakapera ko kuba hey, atulaba ko agenda mu setup nawo kirabiri. Nawo olengera eri abantu bobalaga. Setup Shakira kintu kya big and massive. So tutunulira setup ya kabi. Koma weno Shakira abampere drop bakapera kakayimba. Naye obuzibu nga ani muwandiisi Shakira? Shoni with article yamugambako ne alani yakugambako gwe rupi yamugambako arone yakugambako gwe Okay, thank you so much. Brand new project. Ekola bulungi countdown show mwawulide twagisumuludde kyenda katonze mulana Metro FM. Sound ya kabi, tune ya kabi ezimu ku nnyimba empya ennungi. David Lutalo Shakira. Lutalo ina kayanku tudde Shakira ina teriba. Beautiful jams. Okay, nkwaniriza ali ku mukutu gw'enkola video. Of course, program ekigunda akanyumiro kankola video. Tuli ku Star TV. Wetukwasaka ne wali ku YouTube tutambula mpola. YouTube twakuze daka tulingide emigo kumpi ena. Mpola then mbajukiza ne ku kyenda katonze mulana tubale nyimba esinze okwocha. Of course, olunaku lwa leero twasumuludde Taliba, beautiful jam from the beautiful jam from the beautiful lady. Shaki ugamba chi? Cheni mkwani. Kani. Atendeko. Have you dressed this before? No. How comes you're dressing this? It's the concept. The concept? Yeah. Ati Muliro Oluyimba luno, Shaki. Oluyimba balita Mundeku Teriba. Teriba alijira wajeri. Ngabo nalo gabba mutaka Mundeku. Je waliko nyabo? Kale nawe je waliko. Oyagala kulogani. Yemanyi. Kati nze wanchai Shaki. Abantu bamanye nze muntu. Wale baddeko. Manye. Goli ganda wange. Nyono. Je waliko. Kale. How are you doing? Mundeku. Okay. Natendeke chama Mundeku. Amina. Ani awandika kayimba kano? Abamwita Sean with article. Sean with article. Yes. Kuva avasaidi kitu omusanga wo right omufunota. Mbuko omwami bamwita Naviti yampereza Oluyimba. Bampeza nyimba nyingi neziwulirizamu kati olwe nalondamu. So omwami namusanga Bukoto. And producer Kesh. Lituation booth. Lituation booth. Lituation booth. Studio ya Chaliwa mamita DJ Cream. DJ Cream, what's up DJ Cream? Yeah. So how comes your concept is the way to Shakira? Because in the coinzo gamba let's do a way out set up. Netulabya you're typically a villager right now. Because bintu biterabera mu byalo gitoro bikolera. Ende kusobora gitwala munyonyo. Shakira video ya kabi concept ya kabi. Thank you. Ani alonda this beautiful concept. As woman Eronea. Okay. Twatula then to brainstorming. Nga kino kyetagisa najja nanonye ebifo byebinefo byemulabe tulimu right now. Okay. Yeah. Njaga tutunulire Shakira omuntu akulaba Aronia has been from there day one paka onakulaba nga akola videos kyamachi between you and Aronia. Aronia muntu anyanguyira. Okay. Ate awuliriza.
Okay. He listens like vision yo agiteka into reality. Takuwakanya. Okay. You know osobola genda omuntu nagamba nze kino kyendowooza ekirungi nenga gwe kyolowooza si kirungi, but with Aaron you sit and you discuss and you come to an agreement nenga ekirowoozo kyo considering 100%. Okay. Yeah. And Teriba, it's a different style. Shakira Oluyimba lututeeka wa target audience. Why is the target audience of this song? I'm in lo 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 I'm in lo kandigide I'm in lo 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 kandigide Teriba yade tindiridi Teriba yade Teriba lira bakundeku natereke jama. The concept, the costuming, and concept is Aaron here. Then dress code. Who does Aaron still? Dress code. No, you in particular, Mumbeja Nantale, Liz. Yeah. Yeah, dress code. Mumasiro. Yeah, we tell us. So project Shakira. It's your project. Is it the second project under TNS? Yeah, second. From Touch My Body to this one. To this one. Yeah. TNS editor. Tell it, same bindoza music omulaba. Jeff Chiwa ali ati omukulu Jeff Chiwa. Jali anonya muziki nga bulijjo. Wano ogambye Jeff yamugambako John Atko nze katonjogerako. Anti tewamugambako. Aliwo gwe nnagamba. Omumanyi. Jeff agamba atya promotion etambula etya strategy etya single watugenda bani album. Single for now. For now, Kasoka tugumireko mbantu. Okay. Yeah. Pushing erietya over okwanto joining the TNS. Tuta promotion erietya. Still black market ekyali nawe oba Jeff yabe kwasikanya kati byonna. Kati ekiriko TNS black market esobola kiyingiramu. Kusiba kiriko TNS. Publish bali batugamba nga publishing agents or partner. They publish what doesn't have ownership on. Kati ngeno kuliko TNS, so black market can publish it. Okay. Kitegeera ya. Bate kibakolera nabo nga company bakimanyi. Tusembayo kuba ne collab ya David Lutalo. Netunyumira tulinayo collab za hit coming out of Shakira. Ya Jerry. Tulina bani awe surprises itya. Surprise, ba surprise anti. Anedda asosako S. Bija Sheebah yaja. Ngambye S. S. Sheebah yaja. Eja. Would you like watch to work with Sheebah? Of course. I haven't worked with any female artists, so that would be nice working with female artists as well. Okay. Yeah. So how about any other artists akubasajja wani Lutalo wamala waliwo omulala gwe tusubira yenna? Yeah, wali omulala ajja. Ajja very soon. So njaga tunle Shakira tukuta Bannayuganda concept video ya Kabi. How long is the video taking out to get out? In a week it's going to be out. Okay. In a week, yeah. Reception yo eri abantu kayimba kano audio mpulira nga audio bamwagadde reception eri etya gwe olaba sofa feedback. Alhamdulillah buli mwaka agadde. Okay. Yeah, it's nkyebaliza mukama, you know, I didn't expect it because Nabiyimba is really totally different from what I sing usually. Okay. So no mukuchi recording techantawanya nyo nechantawanyamu. But I'm so glad abantu bakyagadde kati ntegedde bebaagala. Nenja bazaayo koneeri ewange. So challenges osanze mu concept wet dress code yanjawulo setup ekyalo kyanjawulo challenges osanze mu concept wet oba video shoot eno. Olubugo madde ndutya. Olubugo wadutya kira abantu balaba olubugo soda. Mukyala olubugo lwakubye kyanjawulo ntala Shakira engejja kupatwale muweri. Warehouse urban setup ne katona kulwalo tuli mu lubugo tuli mu bujjajja atutambulira da concept ya kyalo. So dress code ekyuseemu. Nadde ndutya naye ne bangumya ne bangala terina buzibu. Terina buzibu. Balusabidde. Tunule distance covered. Ani asabidde? Omumbejja. Tuze distance covered tuze mu kyalo. How is the weather? Are you used to the weather? Abantu bagamba Shakira weri eri waggulu weather gisobodde eno. There is always a first time to everything. Weather is beautiful. Kitegeera. Tebunyogoga. So as long as tebunyogoga, I'm glad to see abaana beno. They're so different, Bambi. Okay, you know, understand. they live a life atambulira mbigere. They don't care. Bajudde bisoto, like it's okay. You know, you don't always have to all dress up. So kyekisinza okusanyusa. I love that. Yeah. So Shakira tukuta bubaka kyo busembere Bannayuganda and the message out of this song project eno Bannayuganda baweereza obubaka ne ba media house bonna kayimba bakesunge batya bakakolera eki. Akayimba mukesunge akayimba mukakolera challenge kayimba kagenda fulma very soon, kind of very good message anybody can relate to. Anybody can relate to it. Yena ali mulava ali mukwano.
ali mukwano yenna you can relate to it. All my fans were Shakira Shakira fans. The nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaaga 91 30 oba 0788